aba NRM mutononedde music waffe kati omuyimbi osasula otya bogenda okuyimbira bakulabe sebo buli muyimbi afeiringa bamutegeka ku Serena kubanga bo waliwo omuzannyo gwabwe we bategeka Ronald Mayinja akyayina abawagizi we bategeka nani ne kusaasira ayina abawagizi kati huyo bakutegekedde nani ne lutalo buli faded musician nga wa NRM bamugamba tegekaawo ku Serena fetwagala omuntu ayingireko ku lugogo bala mwatandika okukirowoozaamu baasi ezigenda okujjuza lugogo abalebalemu expenses si yakuba enjawulo naye nga kabako nambemu bamuyita kasongo kasongo kabako tulina okubeerayo mu buki mu bonje bulere obusajja okali ka Serena ko kangu Serena bafunafuna yawo be bafunyefunyawo ne bagirawo ku meza then eri ne bafunafunayo abajjuza wali eri ebifo akoko kangu awo azanyewo domuzanyawo muveewo fe twagala abeere ne bookings eze twagala twagala ategeke gye yategekanga yategekanga wa lugogo tumwagalako eri lugogo mu bisaawe naye wali eri mu kagundi fe tuli wa nambemu myaka 2 David Lutalo oyimba kati osasula bakuwagira oddiza ku bawagizi bo gwa travelinga ne Uganda Airline beera ku ulinzi omanye nti saawa yonna otuuka ku kisaawe ne baga dear our esteemed customer we are sorry you won't be able to fly today enyonyi temuli mafuta anti Uganda Airline kampuni ya Jetmix yabawadde ensale ya saawa 48 nga basasudde obukadde mukago obwa dola ku bukadde 10 bwe babanja ku mafuta g'ennyonyi bana basajja baka muli amabanja tebakoma kulya mabanja ga sente n'amafuta bagalyako amabanja kati ennyonyi badde okubawo wali eri akabina ega teeka muntu jja sasula ne bavuga ne bagenda bannange paka obukadde 10 obwa dola ezo ze billion 3.7 eza Uganda atenga ne kwezo bukyabadde babanja bo benyini be babanja ba Uganda Airline bagamba tugenda kuleetayo milioni 2 eza dola nakati tebazireetanga kolyaga mwengenda bakuba mu mbuga at least ku 10 zemba banja muleetereyo omukaaga kati bwe babanga ne 2 babadde tebaziwangayo omukaaga go banawaayo kati go wawa bookinze ticketing ya to and from bwe baba ine je bakututemanya tebajja kuza nyonyi temuli mafuta abaddaga supplyinga kitegeza baba tebamuwadde ezo sente bwaba suwinga n'okuba supplyinga bataddamu ku supplyinga yes we batutusiza basajja badibaze eggwanga lyaffe kati government eddako egenda kusanga obuzibu okutereza damage eno government gyekoze kuba kati teberezo oyo kuba waliwo omuntu abanga akubanja natukesa nagana yono tajja kunsasulaga kale mpo omukaaga ziri endala ennyazireke amala kansotinge contract agisazeemu agegwe nkugobye kati eyo kampuni ejja kuba nzibu ya kukonvinsinga mu government eddako nti muddeemu mutuyambe mutu supplying amafuta nga government yene ebaddeko kye yabakola bakirabyeko eyo government ebegenda kusanga obuzibu mu bintu ebimu okubitereza indeed Uganda Airline is being headed by a house girl yes kati bino biki sente ze bakola zigendawo eggwanga erigambibwa nti lisima amafuta bali banjeza amafuta oyina olusuku lw'emmere naye bakubanja ki sente z'emmere mukama katonda wange lwaki oba tokolamu bata bwebanga gwe byewali masibi n'okolamu bata n'ofuna kyoyagala kati bana basajja sente zonna zebakuŋŋaanya mu musolo mu biki zigenda wa kuba tolina woolaba nti wano abasajja we bateeka sente basinga ziteeka mu byakulwanyisa kwekuumira mu wokka woolaba nti sente weziri naye wasigadde bwogenda malwaliro wafu bwogenda mugundi wafu
kati bano ng'obasanga mbu balina enteekateeka ennungi ku ggwanga era balina enteekateeka ennungi ku mmwanyi muleete emmwanyi tugimaneginge nga buli kye muteekamu ennyindo kifa buli kye muteekamu ennyindo kifa omulimi w'emmwanyi ayinza ggumira ku ki nti akusinziira ku byetwalaba mu minisitule gundi bajja sobola kikwasaganya naffe abalimi emmwanyi tufunemu nga buli kimu buli minisitule yonna weeryo giraba nvundu yowe mmwanyi omulete era kijja kunneewuunyisa nnyo okulaba abalimi b'emmwanyi nga basagambiza mubageze kusisinkana mu M7 era nja tuula eri bwe nti mukatebe kange omwetoololo ngambe abasiru nga bwe yali ateesezza naani era nga bwe yali atereezezza biriwa bano abasajja Mukama Katonda wange mulidde mabanja ne mulya n'amabanja ku mafuta ennyonyi neegenda eryo bbanja okwacumulatinga ebbanja lya biliyoni 37 plus indidi oba tolina kyowaayo ku mafuta kati kino kinnyonnyola lwaki Honorable Ssenyonyi baali bamusindikidde oli saava ajja amuzoganye amufuule bize mu byekisiru kubanga yali atandise okufaakuza nga buli kimu akiyiikula kati yavaawo nga tannamanya nti n'amafuta nago eyalayini ebadde ntambuliza vidiyo eno etuuke ku buli comrade yenna ng'oli eyo nakusobya jangu oyogere bye nnakukola nkwetondere naawe eyansobya wenna naawe nkusonyiye twakizudde nti mulabe waffe takyatuma bantu kujja kupuliikinga njiri egenda kumwagaza bantu nedda we yasigala okulwanira wokka kwe kudividinga ffe abamulwanyisa kati buli we tuba n'obutakkaanya tuba tuleseewo omulabe waffe waanaenyiga waanaalwanira obutakkaanya obwo tusooke tubujjewo gwategeka ayagala okunkuba oli nkuba mu Uganda empya mulabe waffe tusooke tukole ki tuzibe wasobola oyimirira oba okisegedde naawe wenna comrade ng'oli eyo tokolagana na comrade muno noonya engeri gye musobola okusolovingamu issues ezo abalabe baffe tuleme bbawa mwagaanya kubanga bo bakola gwa ku dividinga divide onayogera bino oli ayogera biri okisegedde tuleme kuwa mulabe waffe mwagaanya tuleme mukolera pate kubanga tuli b'amaanyi nnyo naye tufuna n'ebyana ebiwala bino ebyebiyinde ebitumanyirira ku bitivi ne tufuna buno obuyimbi ne bujja ne butumanyiira ate bannaffe abamu ne bawagira buwagire ku lw'okuba waliwo obutakkaanya butakkaanya obwo tusooke tubujjewo tutegeeraani mulabe waffe gwe baatusindikamu naani oyo gwe twafuna naye obutakkaanya kubanga gwe tufunye naye obutakkaanya kyangu nnyo okusolovingibwa naye oyo omulaba omutume ye Eva ajja kusigala atabula kijja kutuyamba okulaba omutume naani gwe tufunye obufunyi naye obutakkaanya kubanga tulina common enemy ye Museveni oyo common enemy nga tetunnamugjawo obutakkaanya bonna tusooke tubusse walibwa ebbali kubanga nsuubira era ebyatwawula nsonga zaki za nkyukakyuka naye mukitegeereze sikyusa nkola yange ya bintu okisegedde kubanga yentuufu naye jangu obyogere byonna bye nnakola nze ngenda kwetondera ne bw'oba tobyogedde n'oyimirira buyimirizi n'ogamba nti bannange nti comrade nti oba Kiseka wankola kino na kino ne bw'ojja buzino ŋŋamba gwe Kiseka neetondera nja kugamba nsonyiwa muzeeyi ku mutendera gwonna twegatte tulumbe omulabe nga tuli ki kubanga omulabe tatusobolerako ddala n'akamu naye tulina obusajja obutandise okufulumya statement ez'ekisiru akasajja nga simanyi bakayita nkeerabidde erinnya kano akaali ne Kibalama nga keeyita ka General Secretary koogera ebyekisiru mutwatuula ne Kyagulanye biki obwo obusajja nze senga nabwanguyira dda senga nabunoonya dda nabukuba naye abantu bankeereya obuntu obwo twetaaga obbulabula ensi
ensi ekitegeere nti abantu abo balabe si baffe. Ensi bw'emala okukitegeera abantu abo batuuka okutuuka kukola statement nga tezikyakola makulu kuba ensi ebamanyi. Kati Mpuuga akyatukosa, Abedi Bwanika akyatukosa, Ssemujunganda akyatukosa. Bonna tebakyatukosa. Lwaki? Twabalabisa dda. Naye tuba tulabisa ono ate olinga agiyita diversion. Tulabisa ono ate olinga agiyisa diversion. Obusajja ne bujja ne butuuka akaseera ne tubuwa ebbeetu okutuuka okutukosa. Abantu baffe abasinga si bagezi. Osegedde batambuza message ezo ne zidiscouraging abantu baffe. Naye senga tubanguyira omuntu agamba oyo baatugamba munyambi n'oyo baatugamba munyambi, kyekikubisa abantu nga bukyali.